ayali in charge mu medical team ninjogera nabo nimbabuuza waddala baali balina equipment and facilities sekazi yali yeetaaga mu condition ye gye yalimu ng'abakozi ebimu baali tibali balambulukufu naye nga kyali kiriya and I was blunt to them nimbagamba no muyina CT scan wati mugiina nibananagira muyina CT scan wati mugiina mbanga timugiina mu planning akola ki nti ate tujja kumutwala ate tumusitule tumufulumye tumuteeke katanda ate tumutwale gitumutwala ate tumukomyo tungamba ekyo mumulaba gye kiri twakkiriziganya bonna baavaayo munda nakangulamuko ku ddoboozi wetwali ebweru okumakinga point era twakkiriziganya nti ayina okuvaayo tumutwale awali facilities ezaali appropriate and suitable ku condition ye ndowooza abayinza okuba nga baali beeraliikiriddemukko okusasula bbiiru balagundi bambulensi nabagamba ekyo si yensonga buli kimu kyonna muwandiike mutubuulire mumbuulire kikimwetaaga nenga seeka ye siva wano nga simututte they had no option twajjayo seeka netugenda ekibuli era idi twasanga abasawo batulindiridde twagenda mu CT scan twasasula ebyetaagisaawo admissions na biki nitumutwala mu CT scan ndooza zaali saawa nga 0 oba 8 awo ne twahoyo era nikikonfamingibwa results ntuzimuweereza Dr. Senyonjo era nikikonfamingibwa ddala nti yali afunye omusaayi gwali gwabise omusuwa ne gugenda ku bwongo era gwa affectinga speech n'okuba nti yali mu mbeera gye yalimu naye ng'ate yali alert and conscious era twakkiriziganya nti abasawo baatutegeeza nti embeera gy'ali museeka esobola okutereera provided nti ayina treatment entuufu era n'obutamutataaganya nnyo ekyo byonna byali bigezaako okulinyisa pressure oba stress oba emotions ze nga tubyewaze mu byali bisinga okutubitwali tusinga okweraliikirira kyali kya kubeera nti abantu abajjanga okumulabako bwe yabalabanga nga bategeera kati ategezaako okwogera nga tasobola kwogera nga beera frustrated out of that frustration nga beera stressed nga BP eddayo erinnya waggulu twagezaako okusomesa okutegeeza bannaffe era tutambudde bulungi nsaba ntwala omukisa guno okwebaza bonna not only abasawo ne family members okubanga babadde cooperative abagambyeko namugamba muganda wange twani mugamba Sheikh Nkata muganda wammwe muganda waffe ne Sheikh Nkata si wammwe mwekka mbadde ndooza nakakimuddamu emirundi nga 6 tubeeredde mu ddwaliro eyo mugamba Sheikh Nkata alina abantu be alina community ye ate munene beyond you so ebintu ebimu tulina okwasaganyiza wamu nituworking as a team nategeeza bannange bitubadde nabo amiru waffe amiru wange Sheikh Kalantan butanaziba e London era ntwala omukisa guno okubanga mbeebaza buli kimu kyonna kye bakoze okubanga obujjanjabi yadde bagambye nti nze nkikutte musinze nkikutte munzekka ne bannange butuwangalira e Bungereza n'awalala wonna ne Uganda yonna at large balina role gye baplayinze ekiro ekyo
tuyina bitwatuula Imamu Jumba, Sheikh Zaidi Mahabuba n'abalala ne tukkiriziganya ku way forward era kutubadde tutambulira enkola ya Uganda n'enkola ng'omuntu owangaliddeko mu nsi ez'abagwira oluusi eyawukanamu naye baganda bange sibasanzeemu nnyo obuzibu mu mbeera yonna gye tubadde nga tuteesa ne tukkiriziganya entambuza n'enkola y'ekintu emirimu bwe tubadde tugikola. Mungu bw'atyo n'atugerera Sheikh tukoze kyonna kye tubadde tusobola. Olwali ekiro twabadde naye ekiro ekyajjo nitwawukana ku ssaawa nga 4 nga bagenda kuwummula nange ne ŋŋamba kaŋŋende mpumuleko mba ntuuka ekibuye ku roundabout nga natera okutuuka ekibuye ku roundabout nankubira akasimu natidde ate era bwe yakubye akasimu talina kye yaŋŋambye okujjako yaŋŋambye komawo ninkyusa nenzirayo ngenda okutuuka nga yabadde afunye difficulty in breathing nga tassa bulungi. Obutassa bulungi nabategeezezza nti waliwo ekikikozinze naye investigation zaali zibadde zitulina okuwa chance abasawo ne banoonyereza lwaki BP ebadde drop, oxygen levels zibadde zidropping. Bamutaddeko oxygen ekiro ekyo batandikidde ku 5 ne bagincreasinga ku 10 naye nga buli tugezaako okumureducinga nga saatisi ze zidropping. So decision yake yatuukibwako n'okumutwala ensambya for more tests. Twasimbudde ekibuli nga tumanyi nti tugenda kudda. Bwe twatuuse eyo test bwe zaamaze okufuluma nga situyinza kumuzza kibuli kuba zaabadde ziraga nti yabadde eddagala lyabaddeko omusaayi guno bwe gwagenda mu bwongo ne bamuteeka ku ddagala omusaayi gulyo gwabadde gutandise okutambula naye nga guklotinze era finally gwe gwazibikidde egimu ku misuwa side ne side egy'amawuggwe bagezaako okumuresuscitatinga wabagambidde nga mbadde nga nfuluma nga bwenkomawo abasawo badde bagezaako okukola resuscitation waliwo yali abadde yo n'alaba embeera ey'okuresuscitatinga oluusi ku muntu wo bw'oba inaamu elementi ya busawo nagezezaako containinga embeera era n'okukubira binabadde nsuubira nti abakulu Imaamu Kasozi n'abalala ku mukutu gutubadde tucreatinze bajje as soon as possible kuba embeera gye badde eraga mbadde maze okulaba nga tajja kuba nnungi including Master Sekitto nantegeeza nti yabadde ku kisaawe kuba yadde alina gwagenza okupiikingayo naye finally amawulire nekimaliriza nga Sheikh yasizza omukka gw'enkomerero nga bwe yasaba edduwaaye nga talwalidde budde buwanvu. Twebaza buli omu yenna akoze in one way or the other kintu kyonna kyakoze kyatubeereddewo ku lwa Sheikh waffe tusaba Mukama Katonda yaba amusasula. Sheikh tumuyizeeko ebintu bingi. Sheikh abadde musomesa waffe ffenna. Sheikh abadde musomesa w'omuntu asembayo wansi naye ate Sheikh abadde musomesa abantu abagenda okuyiga Sheikh beba walimu. I think
abawalimu tulina okuyiga n'okumanya lwaki Seeka abadde wanjawulo era ayagala nnyo abantu okusinga baseeka abalala bonna. Irimu y'okutiisa ey'omuliro simbi, naye Seeka abadde alina engeri gy'asomesa ekintu kyonna, buli kyasomesezza omuntu n'akitegeera. Ate abasinga tebannaba kutegeera Seeka. Olwaleero Seeka lwafudde lwagenda okutandika okumutegeera mpaka generation yaffe ffenna abali wano. Seeka ajja kusigala ng'asomesa. Insha Allah tusaba Mukama Katonda amuweemu obulungi mu kusomesa kwe kwasomeseza, era na bonna kuba Seeka abadde tiyerabira abantu abadde ng'akola nabo mu kusomesa. Era nga ne bw'abanga afunye akawogo akasheyaringa n'abantu babadde ng'awangaala nabo. Tubasaba nze ng'omu mbasaba nti buli muntu Seeka nga kyabadde ayagaliza banne naffe tukimwagalize tusharinge emisomo gye. Seeka abadde akwata ku bantu bayitirivu, abasiraamu n'abatali basiraamu, abadde wa bantu bonna. Era ekyasinze okumuvinga era nabategeezeza nabadde tudisikasingamu ne bato bange baganda bange abo, mbagamba nti bateekayo enamba yange, simanyi ani yagisharinga kuba badde sina nabudde wa social media, nyina ebimalawo bingi. Naye mu bantu abadde bateekako ssente tebabadde basiraamu bokka. Naye ate ekyasinze okumuvinga n'okuneewuunyisa ennyo, omuntu abadde asobola okuteeka ku siringi 10 ku ssimu nakubira nagamba nti adde sente 10 olwo Seeka bamujjanjabe zijjanjabe Seeka. Ng'abasinga mufu okaluubirwa ne bugubeere mutwalo guweereza muno, naye abantu badde basindika 10,000, 2,000, 5,000. Ekyo kiraga passion, kiraga okwagala, kiraga omukwano, kiraga engeri Sheikh gy'abadde gyakutte ku bantu, gyakwata ku bantu bonna. Tusaba Mukama Katonda akimuteere ku mizaani ye. Assalamu alaikum warahmatullahi. Nja wadde ovako kitoyingira twagala nga munyambe nenjayo kaadi yange. Omusanga nti yingira naye tukuwadde dakiika 5. Ne mbagamba sijja nazimalayo. Bwe natuuseeyo era embeera nga tennakyuka. Ekituufu amaanyi nga olaba Seeka talina maanyi. Naye abajjanjabi ne mbagamba nti weekitiibwa teweeraliikirira, Seeka ajja kuwona inshallah. Olunaku lwajjo nembeerawo nga sisobola eddwaliro ndiraba, ndi ku ddwaliro naye nga siyinza kugendayo. Naye era omuntu nga mukwano gwo kyampaliriza okkuba essimu, nenkubira essimu muganda waffe oyo amubaddeko Twaha, tubadde mu kusaala nga takwata ate neneeraliikirira alabika akyali mu kusaala. Naddamu nankubira kuba mbadde nkuba ku ssimu ya Sheikh, nankubira ku ssimu ye nanga nti Katikkiro teweeraliikirira, Seeka ajja kuba bulungi inshallah. Nenkubira Seeka wange Seeka tamusuza nanga nti naye jjo pulesi ebadde erinnyeemu, naye teweeraliikirira ajja kuba bulungi. Wallahi olunaku lwa leero nenkeera mu kibuga waliwo omukwano gwa Seeka, wallahi afudde Seeka tamulabyeko. Oli mukwano gwa Seeka ne Seeka nga tebeerabye, mbadde naye, bamuyita Ismaili Kigongo. Kaakati essimu yange yagenze neggwa ngenza okulaba essimu za Seeka nga nnyingi. Waliwo omukutu gwendiko ogw'abasiraamu nga bagamba Seeka afudde. Waliwo dokita wano ali wano Nansi, mukwano gwange nnyo, nga yakubye dda, era bambi ye yasooka okunkubira nga Seeka afunye obuzibu wano, naye ng'era essimu
nali siri kumpi nayo wallahi nga Sheikh afudde. Abantu b'emityana temugenda kuddamu kulaba ku Sheikh. Mikwano gya Sheikh aba Sheikh abo bwe twali wano nafuna omukisa. Sheikh ono nga bw'abagambye nze nali simanyi Sheikh Nkata era nga manyi Sheikh Nkata ali asula kololo oba muyenge eyo basajja abagagga ng'era okumulaba ebeera nsi itaano. Naye Sheikh ngono nga nedda Sheikh oyo abeera mu kyalo nemugaa nti kisoboka. Naye bwe twali ku mukolo ne mukama wange ono ne Sheikh Zubadu nafuna omukisa nentuukirya Sheikh Nkata. Sheikh Nkata yanjagala nnyo. Abadde tayinza kumala nnaku 2 nga tankubidde simu oba nga tampeereza ka message. Naye tusaba Mukama Katonda amuwejjana. Kuba kati Sheikh Nkata agenza aleseewo omukululo. Naye kakati fe abaliwo ki kye tugenda okulekawo? Basheikh mbawulidde Sheikh Zubade ebigambo by'Ayogedde bibadde birungi nnyo ne mukama wange Sheikh tamusuza. Abaana bwe twali wano Sheikh Nkata yatulaga mutabanyi we eri ku ssomero. Omwana asoma eddiini. Ne ngamba omwana we nti kakati go genda okubeera Sheikh Nkata ow'enkya. Sheikh abadde ayagala okusomesa abaana be, abadde atusomesa. Wano bwe nali mu muzikiti wali nagamba abasiraamu nti singa Allah atugerera wano we tuli, layini esooka ne layini ey'okubiri n'azireka. Nange yali akutte akazindaalo nanjijja eno ku front gye nali nanteeka emabega eri, n'ateekawo malayika wali ku mulyango. Nanga nti kakati buli musiraamu ali wana ali mu muzikiti, kubanga ffenna tusoma Alifatiha, si bwe kiri? Tuvuunula Alifatiha mu Luganda yokka, omuzikiti tuba tesobola kufuluma. Naye Sheikh Nkata atuyambye navunda Qur'an ne tutegeera kiki Qur'an kyekola ki kyetegeeza. Ne kakati agenze, Allah akoze atya? Amututte. Tusaba Allah amusaasire, tusaba Mukama Katonda asaasire anyweze maama, kubanga Sheikh Nkata abadde ayagala maama we, abadde ayagala baganda be n'emikwano gye, naffe atunyweze. Kuba kati essaawa eno mulaba mukyayina amaanyi. Ne wallahi Sheikh Nkata banamuleeta wano ng'ayingira wano, buli muntu amaanyi gagenda muggwa. Ne tusaba Allah atunyweze, kubanga Sheikh enkya olugendo lwagenda okukwata lunene. Naye tuyina essuubi era tukakasa nti inshallah Allah ajja mwanguiza. Naye ffe abasigaddewo kiki kye tugenda tweteeseteese tutya? Tufumiitirize nnyo okufa, tufumiitirize olunaku lwe tugenda okuyingira mu kabbuli. Si lwangu. Abantu bagamba nti okufa kwangu, naye njagala singa wano we tuli essaawa eno, ntera nnyo kigamba abantu, singa Allah aleeta malayika wano, ffenna ne batuwejja n'abali wano, malayika nejjanega nti bannanga abazze wano ewa Sheikh Nkata, mukama wamwe Allah abawadde ejjana. Ffenna tukola tutya? Tetwesiima? Teri basanyu. Naye wali n'ateekawo akakwakulizo naga nti Allah abawadde ejjana. Naye kakati nze nkyagendako wali mityana, nkomawo mu dakiika 2 mbatwale. Naye buli muntu Allah gwe yateekerateekera okufa alina okufa. Ow'amasasi bagenda gamukubira mu katebe, owa accident awo malayika egenda okuva wali emityano komawo nga tetuliiwo, nga ffenna twadduse dda. Okufa kukola kutya? Kukaawa, kutiisa. Kati tufumiitirize nnyo mukadde waffe olugendo lwagenda okukwata, si lwangu. Ne tusaba Allah alumwanguyize.
tusaba Mukama Katonda abantu ba family ya Nkata abaana babadde asomesa eri gye twagenda Allah basaasire abanyweze naye ebintu si byangu sijja kusingawo kubanga embeera si nnungi gye tulimu naye tusaba ffenna Mukama Katonda atunyweze. Waliwo Sheikh ayogedde wano ababanja Nkata oba ne babanja baneemuveeyo. Sheikh nga bw'agambye temwetya mwogere ate naawe Sheikh Nkata babadde akubanja toddeeyo vaayo gaye nti omusajja abadde amanja naye sizirinaawo nja kuzisasula bakutegeere. Naye kaakati waliwo omuntu ano Nkata gwabadde abanja nga tayinza kuvaayo aga nti oli agenze sijja kwogera naye Allah akulaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebo tweyanziza nnyo obubaka obwo. Ngenda kuzayo omuzindaali muganda wa Sheikh Shawari kama waffe oyo Katikkiro mu Sheikh Nkata abadde n'emikwano gye mu bantu abadde baagala Sheikh Nkata ebya serious. Omusajja oyo alina omukwano ogwa ddala bw'ayagala omuntu aba amwagadde ebya ddala. Saba Allah naye amuwa emikwano emirungi egisobola okuwangaala naye mu mbeera yonna. Abawalimu ebiseera ebisinga bakola omukwano ku bagagga lwakuba baagala ki? Sente. Sheikh Nkata omukwano gwe ne Hajji oyo tegubadde gwa sente, gubadde gwa irimu. Ono ye yanoonya Sheikh Nkata. Sheikh Nkata si yanoonya ani? Omanye osobola okulaba omugagga noga nti owe kamusabe namba y'essimu ni muwalimu. Sheikh Nkata sinaayo omugagga gwe mmanyi yali amulabye n'amugamba wayi ntera amune namba y'essimu okujjako nga yajja n'amunoonya n'emitiyana. Kitegeeza ikhlaasu ye yali ntuufu. Allah akkirize Qur'ani ye gye yasaasaanya. Era Sebo Katikkiro nkusaba biidhinillah okole kwekyo biidhinillah kuba nkakasa obusobozi obulina n'okusingawo. Nga Sheikh bwagambye application eya Qur'ani ya Sheikh mu Uganda mu Afrika yonna siinayo gwe mmanyi yali avunudde Qur'ani mu audio okujjako Sheikh Nkata ate mu Luganda. Afrika yonna siinayo gwe mmanyi yali avunudde Qur'ani mu Luganda mu audio okujjako ani ate nga w'emitiyana. Abasiraamu gali Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar. Ibn Kathiri wafewewa anda Sheikh Nkata. Sheikh bwe yali annyonnyola Qur'ani muwulidde Sheikh agundi wano agenze n'ateekako audio nga Sheikh annyonnyola Sudaisi yasooka osoma n'amala n'asooka vuunula. Bw'amala okuvuunula n'agaziya nga kwegana oba muwalimu nga ayo obadde ogenda gisomesaako n'ogiwulirako oba omaze ofuna kyogenda okutandikirako. Kutuba namba okoze ki oba ogifunye mugenda kwekwasa ki abantu b'emitiyana. Allah surati Muluk yagamba anti qalu alam ya'tikum rusulun minkum ya subhanallah aya nsomye endala alam ya'tikum nadhir alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayo nsomye endala Sheikh surati Muluk aya eri surati Muluk aya anti zifaanagana naye Allah ajabuza abantu yawmal qiyama temwafunayo ababaka mumwe. alam ya'tikum nadhir aywa qala alam ya'tikum nadhirun temwafuna babaka qalu bala mugenda gamba nti wallahi Sheikh Nkata yatuuka. Kati Allah jalla jalaalu akubuuze lwaki gwe wagaana kubanga temuyina kyakwasa si muzirina. Mu bantu abawuliza Qur'ani ya Sheikh Nkata nyinza okubuuza wano agirina wanika omukono ng'otya Allah wanika omukono ng'ogirina ng'oli wano kola bwoti. Tuwangalira mitiyana tubadde tuwangalira ne Sheikh Nkata. Qur'ani gyasomesa manya ebintu tu'rafu ni'ma ba'da zawaliha. Omuntu amanya nti kino kibadde kyengera nga kimaze kuggwawo. Sheikh Nkata abaddengawo nga mubirabanga bya omuntu sinti abadde agaana buganyi gi downloading just abadde aganti akasa tubeera naye wantu musomako. Kati Sheikh Nkata taliiwo. Nkusabalirira buli ali wano kyosobola okukolera Sheikh Nkata genda ofune Qur'ani ye at least obeereko gogiweereza onoba omukoledde sadaqatul jariya.
nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam mu hadith Sheikh Zubadu jasomye au ilmun yuntafa'u bihi oba ilimu enegasibwa n'abantu ilimu enegasibwa n'abantu ye sadaqatul jariya omumanyi omuyaga nti illam yakun sadaqatul jariya fahrus alla yakuna dhanban jariya bw'omanyanga nti saddaaka ekulukuta ekulemye kalirwana nnyo obutalekawo zambi likulukuta mazambi agakulukuta masimu gaffe abantu musasanya video zitalina makulu oli nalaba Seeka nga bamuvumye n'agula data wa mutwalo naga nti oyo nyina omuteka muri group esimu nezikira n'ogula ne power bank nga kyoyagala okakase buli muntu nga ibavumye munno gwe buli mawulire gonna golaba ogasasanya mubeera ku simu zammwe zino esimu zammwe zino zigenda kubaleetera ettabu ate zigenda kubayingiza ejjana illa yakun sadaqatul jariya sadaka ekulukuta bwekulemanga fahrus alla yakuna dhamban jariya lwana kale waleme beerawo zambi likulukuta mu bulamu bwo ozibezibeko byo